sijja mu kitibwa kya uniform gy'abayambadde abalala boogera okusinza bwe babaagala boogere. Tewali muntu ayinza kugana kwogera kubanga kyetusooka okwebaza His Excellency Dr. Museveni yatuwa eddembe. Bannayuganda tulina eddembe eryogera ky'oba oyagadde, naye mu kwogera tuyige oyogedde ki, kyoyogedde kigattako oba kikutoolako. Isma Olax sawa yaleero tumujjukira naye tumumiisinga talidda mu bulamu. Bw'oba otegeeza Isma ebintu bye yayogera, Katikkiro alina ekigambo kyeyayogera, Katikkiro wa Buganda omukulu Peter Charles Mayiga yagamba nti Isma yali ayogera nnyo naye ng'alowooza kitono. Abantu abasinga message eyo temwagifaako naye nze nagirowoozaako nnyo. Bw'oba otegeeza nnyo Isma tewali kintu ky'atayogerako. Yensonga lwaki kiripusa zikomawo right now ng'olowooza nti kyeyayogeddeko kyabaddewo jjo kiriwo olwaleero naye ataakyogeddeko. Olw'ensonga nti ekisooka yali ategeerera ku levo ya waggulu nnyo. Naye munaayogera mutya, ndaba yabeeyita simanyi bakoloboza, simanyi kolombo ikisi, simanyi bitya. Isma talina replacement, never. Saagala mwerimbe. Saagala mwerimbe mwena abali ku social media, never. Saagala ogezeeko nakugezaako wadde okukirowoozaako bulowooza. Nabayo oyo omusajja yambala ebijjegere ng'embwa, oba bamuyitaani. Manyi boogera nnyo, nze sibamanyi namanyi yambala ab'oluusi nawo n'obbalaba naye nga tubeera ku masimbu kiripo bujja just batera okubeera ne kasuku oba kasuku ali wano nampula bayita simanyi nze simanyi ani kolombi eyayita amanya nga 15 alowooza asobola okulipulesinga Isma. Never. Don't try. Tokisaagala oloote. Naye mu byonna wadde Isma ali wakabi twawunzika tukaaba, twawunzika tulumwa, nakati tuli wano okumujjukira naye nga tumumiisinga. Kyagwa bw'obanga tolina kyewayiga mu Isma, oli wadde mbogenda maaso okusigala ng'okola ky'oyagala, okuvuma, okuyingira bizinesi z'abantu, okuchallenging omuntu nga gw'omwagala. Abantu abamu basirika busirisi, abamu balina amaanyi agasingako bw'olowooza, abamu tebalina budde bwa kooti, abalala tebalina budde bwa poliisi, abalala asobola okumalayo. Nze okutwala ku poliisi mbeera nkuyambye kubanga mu maaza mba njagala ofunemu ekyokuyiga just nate nsobola okukozesa ekirala kyonna. Naffe bwe mufuna tuli bantu, ffe ekitufunya kiri ekintu kimu, mulwanagana na Katonda kuba atuwa omukisa mwe blessed. Ndi wanjawulo okukkiriza obagaana. Kati nnyonyi nazifuula taxi naye nga ne Dubai tena kyeŋŋamba. Ennyonyi nazifuula taxi ate ngerera mu VIP business class kubanga ndinawo president advisor. Kyemutayagala kuwulira kyendi olwanagana na Katonda, tolwanagana na Katonda because kyeyamba yakikuuma. Abantu abasinga abatuwanga ina nsonga keyanaga sagala fulufuga nomuga fulufuga yakola ki just sagala kikaze ekyo just nomuga sagala bebekulu nomuga bebekulu yakola ki. Nalabayo omusajja alina empalaata oba asalira ki yalumbye bebekulu afumba binzaali bye bebekulu tagenda nga nayo newotele sitwali asobola okugiryamu mulungi. Neweebuuza bebekulu amanyi omusajja oyo like mbalaga kiki towanooza ntalo tonoonya bizibu bitanakunoonya. Abantu abasinga bamutunoonyako ebizibu. Nze tera bagamba omuzungu agamba omuzungu agamba nti common sense is not a common. Sometimes abantu abamu tulowooza nti baba ne common sense but balina common sense. Omuntu osobola okuba n'amagezi go ng'omuntu gwe wazaliwa nago nga gakuwa ekyokukola n'okkiriza n'ogamba nti abantu nze mbachallenginga mu bintu bingi. Nze sisobola kubeera mu bweyabuya oba mu sirusiru kwenkana gwa ŋŋamba nti omusajja yalayira ekkololo His Excellency Dr. Museveni president ng'oyagala ngoberera ate alayira. Never. I never be stupid like that. Never. I never be a stupid like you. Because wakyogera soka weebuuze, are you sure you're president w'eggwanga? Kati kwate kyonvumira banze ngambe yalayira, you know. So abatatwagala mbasuubiza ekintu kimu, mbawa assure nti obusungu mubwewole. Ffe tukyabanyiiza kuba tukyali waggulu nnyo, tuli bagabi nnyo ne ssente tuzirina twazifuna. I miss
guno ekisabo ekyagoddwawo Ham National Stadium ate nze nampala waakyo amabeegi abakulangira ennyonyi ate omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni yakiguddewo n'olwekyo abampaana mwewole kapito kulikayo ku Burj Khalifa kulala nnyo Burj Khalifa nali kumala moobe Isma abantu abakulu bonna bali wano family bannamawulire bloggers ba tiktokers mwenna n'abakyala avuukwogera mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mukipinza omutima ogujjukira Ismail. Sagala kwogera bingi nnyo kubanga manyi nti obudde tetulina bungi, naye njagala kwebaza abategesi era njagala kubebaza tubakubireko mu ngalo abategese ekintu kino. Temujjangako nze omu kubasinga okusindika Isma okuva e Sweden okujja Uganda. Kinnuma nnyo okuba nti nno ate ninga yamuyita okufa. Byonna bye twali twateesa mbirina nabisirikira kubanga sirabayo omuntu yenna gwe nyinza kwipulesinga naye kukola bintu ebyo, naye Allah alina enteekazi. Kimanyi tujja tusingana oluvannyuma osanga nange nsaba Allah anyambe nti nange nzijjukirwe nga we mujjukidde Ismail, era ffenna tukolerera ekintu ekyo ekyokubanga tujjukirwanga emikwano. Omukyalo oyo alina byayogedde ebintu ebisinga obukulu, abamu muyinza okumutwalanga nga owa joking, naye nze nsuubira bye naaliyogedde leero full figure weebale obyogedde sogerangako ku mukolo na full figure at the same time. Naye ekigambo ekyo kyayogedde bannaye bavubuka bato baffe mwenna mufeeyo ku social capital ate mufeeyo ku bulamu bwammwe. Omuntu bw'amala okufa ebintu ebisinga byonna bibadde oloota tolina kyojja kulabako, naye ekisinga obukulu obulamu bwe buki bwebudadda. N'olwekyo kusaawa eno nsaba mbaleke, naye nga ninga obawulidde waka mbadde siraba mbadde nga awulidde nti tiimu jajja icumi egenze ku faino. Kale n'olwekyo abafuuye firimbi mwebale nnyo, mugifuuye bulungi kuba ne bwe yali badde nze naalisaliriza paka tiimu toyinza kutuuza taata awo ate babuloga ne bayitamu so n'olwekyo mwebale nnyo mwebale ddala, musigaze omukwano mukolere wamu nga bannamawulire, twagale eggwanga lyaffe tulizimbe lubeere objective mu bintu byonna bye mukola, tubeere nga either we ne bwoba olina kyoyagala okwogerako nga kikyamu kyogere in an objective way. Ensonga yange y'okubeera wano lwakuba nti Ismail munnamawulire mbaddeko nawe mbadde nina okuba, naye sinza butabeerawo ku mukolo nga guno bannamawulire nga barespectinga omwoyo gwa munnaabwe, ate nga Isma buli kyeyayogeranga kyali kya kuzimba Uganda. Muzimbe eggwanga kuba eggwanga yemmwe mweffeffe mmwe. Kale neyanza nnyo neyanze